Lubanga ne bagamba tajja kubeera ku baloti. Naye omukulembeze waffe Walukagga yagambye nti awakula ennume tewakula emu. Era yatugambye nti ninayo kyali wange eyo bulijjo tukolagana bulungi munankyukakyuka munnaffe genda munnaffe Onobo Magola Emmanuel era kakati awo kisonga Televu nkwaniriza nate ku Focus TV balinyo kubeera ngolaba wona wesizidde okubanga olaba mu ggwanga lyettu Uganda abali mu East Africa abali mu Africa wamu n'ensi ez'ebweru baganda baffe abali ku kyeyonga gwe wasalawo Focus TV lwetekayo kantu konna ng'okalaba bagamba abali mu diaspora abantu ojja abantu abo batulava abo mu diaspora mwenna mbatumiddeko nnyo mwenna Same Joseph waliyo William waliyo basajja bange Katumba waliyo Bajime waliyo bangi nnyo nyini ddala ate abasinga ko yangamba ko joyo mumukwata bubi mumunyiza koze ko waliwo mukwano gwa Munuji omumanyi Munuji mukwano gwange nnyo nyini ddala era Munuji yangambye nti mbadde simanyi namba yo ya simu ne wakiri kankufunira amafuta agakujeruwero era yagambye agenda kufunira amafuta agakujeruwero baba tukoze waliwo omwami yangamba yayagala bwe yawulira ndi sirina simu simu kintawanya bankubira kivavaako waliwo yali angambye okunjirira esimu naye ndowooza munnange bafunamu yatagalamuko naye ng'ennamba yange ey'essimu koyinza okufunira ng'oyagala bicycle kick kuba abali mu buli mu butiti bicycle kick yona ajja kubayamba ababadde oluyongoyongo ababadde basamba nga temumalaako abo batete yakaze ekiwato mumanyi bwe neebakira ku ludda luno agaba matono bwe njirira eno ate nyanguwa ojja kuba essimu 0752 432 obeere nga system ogirongoosa nga buli kaseera obeera nga bo manyi kye bayita bo simutegeera kasaali tumanyi bo target buli muntu agambe musajja akubye munne ekyasi ojogambe 0752 432 ne bw'oba ogambe nti njagala muwaayo akamwanyi okateeka okwo bantu abonze kye mbagalako atuka n'agamba akojja bino byewankoledde waliwo mperezaawo yanteddeko gye emitwalo gyabadde 7 nagamba nti genda olye ku restaurant obuli Kampala Road koyinza okulyako akalina ekyemisana ekyemitwalo 7 nkitegeera nagenza okutuukayo nga byebafumba sibimanyi nga sibimanyi naliddemu byebmanyi obimanyi gwe batuma bafuma ebyo ne basamba bukopakopo obuntu wana bagambe temubunteerakoze chicken wings ezo na chips na salad byemmanyi ne bankunyulamu ekyetaano wotabadde kojja wiiki yaffe eno ng'etambula waliwo bingi ebitambula era akavidiyo ke wampeereza omusirikale oyo yabadde ayogera nti bannayuganda mweteeketeeke biki waffe waawano eyo yunifoomu yaawano anti Uganda tolina yunifoomu gy'oyinza gamba nti si yaawano kuba gwe yambala emmyufu otambule bajja kugamba yaawano bwona ayambala eya bbulu nti yaawano bwona ayambala eya kiragala nti yaawano bwona ayambala eya gure nti yaawano bwona ayambala amadowadowa nga ame green bwona ayambala amage ekikuusikuusi bwona ayambala amadowadowa aga bbulu nti byonna byaffe kati Uganda nze omusirikale omuntu ayambadde ekyambalo kyenna ng'ayogera ndi musirikale wa Uganda si kyakiganda tekimenya amateeka kye yakoze ekyo anti nze amateeka g'amagye sigamanyi omanyi nze nina enkola yange ebyamagye ayogerera amagye ayinza okuba nga abimanyi kati nze sibinza byogerako koja ejjo twabadde Robert Kyegesetomi yabadde saidi za mukono abakulu batusena okujjayo tiyagaso owayeru owa colors ez'enjawulo koja bino ng'ebintu tubyogeddeko nnyo ebyo ebyokwerinda okubeera nga bikola emize bwe giti kiki ekiyinza okuba nga kireetera kino nti nze nina ekintu kye nnakugamba luli General Yoweri Kaguta Museveni yagamba nti lwaki mukuba Kyagulanyi tiyagaasi teyakyogera kati General Museveni yeerabidde nti waliwo abantu abamukuba si basirikale be balabe be baagala mukyayisa bano abakuba tiyagaasi bano kati Museveni bw'abanga agenda ku campaigninga Matugga nga tebakuba tiyagaasi abantu baba bayitirivu nga tebabakuba mu tiyagaasi
nga bagendayo baba bangi era nga sirabanga ko bamublocking nti ojja kuyitira mu nguudo za ttaka yita mu kyewamala oba yita mu kyessenge oba yita mu kikubo kyamira kayunga olyoka ogwe Kawanda naye omuntu abayinza atya kubanga agenda Mukono n'omugamba nti yitira Nantabulirirwa oyite Kolo oyite Senyi oyitireyo wansi mu compartment 15 ogende ku 9 ofubutukireyo egindi ate naye abamusanga abamulinze ku luguudo eyo y'omuyisiza nabo n'obafuumuula bajjawo maguudo obwo bwe butategeera bwa yabadde aduumira ebikwekwete ebyo nja kyogera nti tategeera omulimu gwakola tagumanyi kati kale weerowooze kale gwe wabadde okomandinga ababadde bagumbulula abantu abalaba Kyagulanyi babadde bazizza musango kigwo bavunaana kale wandibakutte bonna n'obatwala mu kkooti n'obavunaana nti muyimirira mutya kukubo nga waliwo ayitawo nga waliwo ayitawo babadde bayimiridde mu makaago kiwolaba abo abasajja tebalina bwongo naturally tebalina bwongo tosobola kugamba nti abantu bayimiridde wali kati nalabye ffe twabadde ewaffe Jeno Museveni yajja Nansana yes najja ne Kawanda abantu ne babeera ku kkubo bwe bati nabo bo mwandize ne muba kubatiya gas omumyufu kuba ono bano bamba kubye wa yero kati mwandireso omumyufu ne mumukuba abalinze Jeno Museveni ate neewuunya omusirikale ali mu kyambalo ky'eggwanga ekiriko bendera y'eggwanga ng'okuba abantu tiya gas olw'okuba bakutte bendera y'eggwanga nga balinda presidential candidate eyeesimbyewo mu general elections z'eggwanga eyakkirizibwa mu mateeka constitution bekkiriza gwe nga byokola byonna tewali tteeka lya constitution ndiweesigamamu naye mwatu ate ebyo byonna byabakama tabiraba naye kyasinga okulaba nti omuyindi we Makindi omuyindi wa Makindi ojayogera ku Makindi omuyindi wa Makindi yaleeta emikono emituufu Makindi ng'erina eddembe kati omusajja atamanyi na gy'ayagala kwesimbawo ye yafunye emikono emituufu be bazaala mu kitundu ekyo bo tebaagifunye ate awo byabakama yayozeresereza nti byakola bamukakabikake yagambye nti anti bano emikono abo bagenda gireetanga omuyindi yagikozesa dda kisoboka ng'omuyindi emikono gye yafuna nabali gye baafuna kyogamba be bantu bokka abali mu Makindi ng'era omuyindi yasinga okumanya abantu abamumanya abangi mu kitundu okusinga abaana be bazaalamu wagambye nti omuyindi yali yagireeta dda emikono omanyi bagamba nti omusango omukadde gwe gusala omupya luli watugamba nti emikono egya Kyagulanyi ekyagigobesa Jeno Museveni naye yagireeta ng'ate Kyagulanyi yali asoose ogireeta lwaki tewagamba Jeno Museveni nti ddayo oleeta emikono emipya gino gye waleese Kyagulanyi yagireeta dda kati bano lwaki abazza oluvannyuma bw'ogamba mbu omuyindi yali yagireeta dda luli Jeno Museveni bwe yaleeta emikono nga mulimu egifaanana egya Kyagulanyi nga ye temwamugamba kuddayo mwagamba Kyagulanyi ye yaddayo yali asoose akakiiko akalina okubeera non-partisan ako tekasobola kuba non-partisan kubanga omusajja bamussa mu kifo kirala nga yali amanyi birala kiringa bwonna katuyala baffe twalinga tukyadduka nga bw'oba omanyi kudduka lire gye bayita 440 tebasobola kussa ate mu 5,000 oba mu 1,000 nga tojja tobisobola kakati ono yali amanyi byakutuula mu kkooti kyova olaba olumu yeerabira nti akakiiko k'ebyokulonda sike kalina okugoba abantu muki mu reesi ate ye n'asala omusango ng'alowooza ali mu kkooti naye kojja ndoza twalabyeko ko obwenkanya ku Joel Ssenyonyi tebwabadde bwenkanya yabadde entengero kyekiti ekyo baatidde bwe baba basobola kale bakiddemu bagambe nti bamugoba balabe bajja okumanya byonna bye baakola byali bifu kuba babadde bagenda okuswala nnyo okuba nti ojjayo leader of opposition nga bulijjo abaddeyo ng'otikkooti ebinnyo nti tumugjayo ng'abaddeyo nga bakubuuza nti mukubeerayo abadde yeesimawo mu constituency ki era bandikubuuza omuntu ategeera yenna yandibuuziza buuza nti kati okuloopa Joel Ssenyonyi gw'oba ojjayo
yategeka constituencies ezesimbwamu kati ate lwaki gwe baloopa mu bufunze Ivan Bwowe yandibadde aloopa electoral commission kubanga yesala constituencies nezigereka nti eno bagiyita bati era bwe beekuwa empapula ekkoneramu nti ogenda kwesimbawo mu constituency eno so si gundi yasalawo nti ompadde eno lwaki tompadde eri gundi yekugamba Nakawa tulinawo west nga bwolaba kati Busiro mpulirayo north era mukulembeze wa Nupsas nagenze eyo asoose mu east naddako north lwaki teyina west ate noba ne east notaba na west kati awo abakulu simanyi bateekateeka batya okubeera nga buli kibeera east ate ne north katulowoozeza teba ne east anti electoral commission gye tulina okubuuza lwaki constituency ezo ziri bwezi kakati omuntu bw'ajja okwesimbawo nze bwe mala okuwulira ndi waliyo omanye olugamba ndi what is the opposite of east west kati nze nga nsaba west oli bw'aba mu east mugenda okutuuka okugira nga gwe mwesimbyewo naye akuloopa manye ekyo nakiwaako eyo kyokulabirako nti n'ogenda okugula essimu oba emmotoka nga bagiyita Corolla ne mugenda babiri ne mugenda okuvayo ng'omusajja tabawadde Corolla abawadde Corona kati nze naawe abaguze be bawadde Corona gwogenda n'oloopa nze nti lwaki nguze Corona oba oloopa atuguzizza ababaguzizza kati gundi tumutwale nti ategeera oba tategeera eyali aloopa Ivan Bwowe eyaloopa gundi nti yabawa constituency enkyamu ate n'oloopa oli nti yakuba ebipande ebiriko kino kibaamuwa loopa eyabimuwa kosi yabyewa kwe kutegeera kw'abantu mu Uganda akulira ekintu bw'atandika okukidibaga nakivaamu nabana abakyagala abakitambuliramu bakidibaga bakyeyagaliramu ne bakozesa byebaagala ne bakozesa omukisa ogw'oli akikulembera okuba nti takitegeera byakola nabo ne batandika okukola ebitategerekeka kojja waliwo takitiki eya Robert Kyagulanyi gye yakozesa mu wiiki eno nyini wembadde nga sinakulaba ey'okukuba essimu takitiki eno ey'okukuba essimu kojja nga ggwe ojogerako ki terina buzibu nungi lwakuba nti kati amanye abantu abamu bo tebafolowinga bintu naye mabega mu kampeyini eziwedde zonna ye Gen Museveni naye yabadde agikozesa nga alina gundi koolo yali recordingibwa lwakuba ye yali recorded already ekyabadde kuyono nti yakubadde akuba direct tewaliiwo kipya kuba social media byebimu ku bintu kati engeri gyolangamu kuba wuuyo bamuziiza okutambula kati kale oba muli bakugu mubuuke n'amasimu mugakwate gakuba ng'ayogera butereevu n'abantu gyatasobodde genda awo kati tekirina buzibu bwonna tekirina buzibu it's like nga bw'anaabeera ku TV oba ku live muba mwogera naye butereevu guba musango oba n'akola video calls nammwe bwe muba mulaba nga kyekya nammwe mukubeeza abawulira nti bayisa bubi nammwe mukwate essimu zammwe ya time mukube kuba mwamulemeseza okutambula bamulemeseza okutambula era nze nkyavumirira nnyo abasirikale ba poliisi amagye bulijjo bagamba mugabadde gagira amagye basajja babatu tebabateeka mu bintu omuvuyo gwonna gukolebwa poliisi kati olina kyeyogedde wano nga bagenda ng'alina genda wano kyengera wano kumpi gw'okimanyi nti lwe yali asoose okugenda emukono essaawa zaatuuka okuwera 3 nga tannatuukayo emukono n'abivaako n'atagenda era mukono south yazzeeyo buzzi naye ku luno nabo yabakoze ekintu teyayogedde ndi gyalaga yakyogedde ku makya ng'asimbudde ala terina kutuukayo ne bapaapa ne baduma ye yateekako obuteesi mukono ne balyoka nga tomanyi luguudo ki lwayitako mu mukono era Kyagulanyi gavumenti emusponsalingidde nnyo gundi eno abasirikale naddala abapoliisi bamukoledde kinene nnyo mu kumobilizinga abantu abanaawuliriza gundi bye ate bagobye oba abadde abagoba waliwo gyabadde agenda nga tebajjudde yebadde bamobilizinga nga poliisi ebadde ngaeraba nti eno oyinza okufuna abatono onaayita eno bayinza obutategeera nti ozze yite eri mu byalo gye bava nayongera okuŋŋaanya ne bamukuŋŋaanyiza abantu eyo mu byalo gy'anaayita
bwe bagiranga ne bakuba tiya gas abasigadde awaka nabo baddukeyo bagende mukoledde Kyagulanyi olutekawo akajagalalo n'abadde ali ewaka ali ku nnimiro yagamba kubeera butategeera kyo mulimu gwo ffe bwe twali tukyakola emirimu egyo nga bwe tuba twagala oba tugenda kukwata babbi tetusaawo gondi alaamu yonna tetusaawo kantu konna kayinza kugugumula bantu muntu kumanya ndi waliwo akigudde mu kitundu. Nze singa nali omu nga nkyali mu bintu ebyo nandibadde mpa advice ba DPC ne ba RPC simuwa ate mwagazaaki ebyo tebimukwata nze munsesa security yeggwanga oba oyagala oba toyagala olina ng'oli mu gavumenti olina ogikolako kuba gavumenti gwogirimu kati oyagala ni abakolera ku security ate bade tomukonyeeko ate ng'asalawo kinene bw'olowooza ndino ensi okuva neddala edda ng'erina ba RDC era omukulu yabaleeta nga balina ensa nabo bw'olowooza luli tetwalina security kujja kati olinga agamba nti tebalina mugaso gwe tebalina gwe mbulirayo ekitundu kibwagenzemu nga ab'NRM tebeevuma ba RDC tebalina mugaso tebalina bakola ki kubanga akola ku security alina amagye RDC asobola okuduumira amagye gimugende egindi mukole kino kakati ongamba otandi akolera security tayina poliisi byekola byebiyimirizaawo gundi kuba yeetambula neyita mu byalo kwate erina waliwo gye bayita public relations oba community policing etuuka mu bantu RDC agendera ddi mu bantu okujjako nga waliwo ettaka lye bakayanira nalyoka anoonya enjawulo era ojja kulaba nga ba RDC be basinza okufuna oli atunda ettaka eka 8 RDC ayinza okujja n'agamba nze ompaaka 3 nkikutule mangu bibabeeramu ebyo ebyo ebya security singa kibabwa ekityo ndi security singa RDC omulambo wa gavumenti akola ku security ya gavumenti singa tayinza gamba nti Kyagulanyi tajjeeno yandibadde kuba zino election bazimanyi gavumenti ezimanyi yandibadde ategeka security ya mu kitundu Kyagulanyi ali mu presidential campaign z'eggwanga ajjenga security gyeri naye oba oli yavaayo n'ayogera neŋŋamba simanyi we Lwengo eŋŋamba abo kale balya ssente za gavumenti zaaki abo babawera ki ssente zaaki ng'ebyo byebikuvaamu najja nalangirira nga watalina kujja eno kati yagenda oba teyagenda yagenda kati yamukola ki ayinza okunnimba nti yalina security nga teyamulemesa nga wavaayo n'ogamba tajja kugendayo gwe naamulabayo ekijja kuba kiti nga nawe ogamba olina ofiisi kale njagala RDC yenna yesimbe mu kkubo nga Kyagulanyi alina gy'alaga kize RDC nze kulira security mu kkubo titogenda eno olaba oba n'emmotoka kwolwo banaagikuddisa gy'obadde otambuliramu RDC ati olowooza nti kiryawo kintu kinene nnyo bamuggyako emmotoka n'addamu okwogera nti ndi RDC kagamba nabbinyegako maama kojja bwe tubadde eno mu Busiro East ewabadde mukwano gwo Mathias Walukagga era emabegako awo twabyogerako juzi yavaayo n'asekendinga oba n'asemba Emmanuel Magoola Ssaalongo okubeera nga yagenda okuteebera goolo za NUP saidi zeeyo leero Ssenyonyi babadde kulaale n'avaayo n'agamba bannange ffe twabasindikira Walukagga eno era Walukagga bamala omukolako emikolo nga isiwe yabikola byonna n'ebidibaga bwe twabadde tutuula oba twali tukwenda okuteesa okujja eno twebuuzizza ku ye Walukagga n'atugamba nti yafunayo munywanyi memba waffe mu kibiina ate alina buzibu naffe omukulu Emmanuel Magoola era saawa zino yagenda okuba nga atukiikira oba yagenda okuba nga adda mu kifo kya Mathias Walukagga kino babeera tebeetemye oba tebalidde ebigambo byabwe okusemba independent
Amateeka g'ebyokulonda wadde tetugamanyi. Nomanya amateeka g'ebyokulonda waliwo ba independent. Yes. Be bayita leaning. Pero jabala ba independent banji nga bali NRM leaning. Yes, mwe bali. Ne ba independent abali ki? Abali gundi. Abali NUP leaning. Kubato waliwo ba independent nga baku wajjanga independent nga naye wali ko mu NUP nga NUP nga ideologies za NUP zo yagala. Zatambulirako. Era bwogenda mu parliament osobola okubanga gwe NUP byeyagala nawe byogenda nabyo. Naye tolangirira nti ndi wa NUP kubanga baba bakulonda baba tebalonda member wa NUP baba balonda independent. Bwendo woze ekintu ekyo kitambula nange mu kutegera kwangu kwa bulijjo kuba simanyi mateeka bwe gagamba naye nze ku ntegere yange singa balonda omuntu nga independent abamulonze baba bamulonze independent naye nga bw'abanga ali leaning ku NUP oba ku NRM tekirina buzibu bwonna era oli bwamwenda osinga nti ono nze ebibadde ebyange ono taba na buzibu ate kitegeeza nti nga walukagga talina mutima mubi kuba yandibadde alowooza nti oba oliawo ono yalwana nnyo banzijeyo abeerewo naye ate nze nabadde n'ekibuuzo nti kuba nze ndaba bagenda okugjayo abantu abo nga bakubadde obululu singa kinajja nga mumaze okwogera ekyo walukagga ne baleeta ballot paper nga kwali oyogedde kantu ako byabakama nalaba juza ayogera nti abantu abo kwebali ate kuki anti nze kyembuuza singa banajjayo ballot paper nga Magoola kwali ne Walukagga kwali nga Walukagga yagambye nti gundi ajja kunjirira nga ate ballot paper eriko Walukagga abaana atiikinga Walukagga akalulu bana baba bakasse oba electoral commission enabe bulu lunaku lumu egambe nti obululu buliko na bano betwajjamu naye mulondeeko bali abalala. Kibuuzo oba okirekedde byabakama mukwano gwo. Awo byabakama tasobola kiddamu. Kubanga ebyaddala abantu bwe bajjemu ku ssaawa eno esembayo. Ffe tulina endowooza ffe ku ntegeera yaffe kuba tugenda ne tutegeera ne tuyita ate abaleese ebintu ebitwetaagisa okulowooza we bakoma. Abamu baboogera nga ntubajjeeyo olw'okuba b'amaanyi nnyo. Yes. Basobole okunafuya kampeyini zaabwe oggyemu amanda. N'okusiruwaza abalonzi bo bagenda okutuuka okulonda nga balowooza baleme okugenda okulonda baba mu muntu waffe bamugjamu naye nga kyangu nnyo ogenda okutuuka ku ballot paper ng'abantu be bagamba nti babajjamu nga kwebali. Then what will happen? Nga babalonda buba bufu tebuba bufu kubanga gundi tetukubiranga ballot paper abantu banaabaako teyabatulaga kubanga saa zino singa byebitingana ne ku TV yandibadde nga buli kaseera nga bwe nze sirabanga electoral commission eri incompetent ng'eno etasobodde na kubaako byeranga toyina w'oyita mu Uganda yonna n'osanga ekipande kya electoral commission ng'eyigiriza abantu bwe balonda naye ng'omudidi gwabaweebwa mu 2021 buli wovayo ku TV n'olyoka ovumirira ate n'ojja buzze kutubuulira nti gundi yatambudde n'abantu bangi nnyo naye nga tosobola kumanyisa bantu bigenda kubeera mu kakiiko k'okulembera. Era ndabyeko ababaka bamu nga bagamba kati ffe katubeesomeseze ababaka nti ate era teriyo babaka basomesezza abantu okujjako abantu ba NUP be basomesezza abantu byabaka mavaayo kibi togaba kintu kyonna biseera bya campaign tokkirizibwa kutona biseera bya campaign NRM egaba enkumbi egaba emmotoka egaba piki nalabye egaba n'olukumi n'ebyegabire ebbiri basajja mmwe mujoze bantu bannange n'ogamba muntu tyakuwa akalulu NRM oye nga bwamuwa 10,000 namusimbule wamma oye babawa 10,000 lwammwe nze sigenda ku bwebufuzi ebirimu nti mala kuwaayo sente okuwa oli akalulu sibikola evolaba gye ziri nasirika situnulayo koja akantu kano aka munnabitone yalabiddwako eri mukono Aloysius Matovu Joy
yalabikiddwako emikono nga ze mu kampeyini za Robert Kyagulanyi Ssentamu. Waliwo akantu ke wali oŋŋamba omukulu oyo yazannyanga ne bakayimbira yes ba Benoni Kibuuka ne Ssenkubuge era nabo balabikibwako nga bali mu kampeyini baliziza NRM. Nga munnabitone essaawa zino balina omusango gwonna gwe baba bakoze? Tebalina musango. Ebintu kye ŋŋamba abantu eva njagala abantu bakitwale mu bwongo bwabwe. Everybody is entitled to his opinion. Ekyokubiri, buli muntu yenna waddembe okusinza mu nsinza gy'ayagala. Uganda oba erina dressing code Uganda nga igwanga buli omu ayambala byayagala. Kati oyambala byayagala, toyinza gamba muntu lwaki oyambadde kooti n'oteekako munda nga mulimu t-shirt, toyinza mugaana. Ne bwe muba balongo nga babazaala babiri, toyinza gamba Nakato babiri, tayinza gamba Nakato nti tuwagire Nuupu. Okuleka nga bonna bakisaze. Ne maama wo ne bw'aba yakuzaala tayinza kugamba nti olina kuwagira NRM. So abantu mulimu tuwaddembe okwagala kyayagala. Ate nina kye nagambye abantu nti abantu mubaveeko. Nalabye abeesibiridde Shamimu ne Kasuku waliwo ababeesibiridde. Omuntu bannange njagala mukitegere buli muntu waddembe okugenda okukola kyayagala nga bw'ayagala kasitaba ng'akikola mu mateeka. Mukyemubakola mukola mukole ebintu byammwe mu mateeka. Shamimu bw'abanga talya nnyama, omanyi muwala wange Shamimu talya byennyanja, naye asobola okubitunda ku mudaala gwe. Ate kigaana bitunda. Shamimu talya byenda naye asobola okubitunda. Bwe mba nga siwagira NRM nga nina omukutu kati nga guno focus, NRM neereeta ssente za airtime n'agamba nti programu eyo okuva lwetandika gye mukola okutuusa gye ggwera ngisasulidde. Gwe toba na buzibu olw'okuba nti omukikutu gugwo ate si gy'owagira. Kuba gwe omulimu gwo kutuusa bubaka eri bantu, otuusiza obubaka bwe. Naawe ayawulira nti okolanga NRM kibi, gwe kyokola ng'ojja ng'osasulira ono oli yakuwadde mmeka nti mitwalo 5 nga gw'omuwa obukadde 2 oyo mujje eyo, oba kankuwe akakadde kamu oyo omulageko eddakiika 3 we yakuwadde ziri nzo mmaleyo. So ojja abano tebalina musango gwonna gwe tebalina. Kasuku sigala ng'olanga ebintu byo kubanga bali bajja na kuvunaana nti twasasula ez'akalango. Shamimu sigala ng'olanga ebintu byo. Shalomu Kaweesi sigala ng'olanga abantu bo kuba basasula airtime. Tewaliwo buzibu bwonna bwobakoze. Bwe babanga baagala okuba ataakinga, njagala baataakinge ne mainstreams nga NBS, BBS ne CBS. Nabo balanga abantu abo ebibiina ebyenjawulo. Bw'oba olanga it's like nga transporter. Bw'oba transporter oba gwe weebikka bulangiti oba tozeebikka, oli waba zagenda okutambuza ozikola ki? Ozitwala. Nze kagali sambala t-shirt naye bwe mmanvuga emmotoka nga oli t-shirt zatwala nzimutwala ne t-shirt ze. Ekyokuba ndi sirya mmamba, oli bw'aba zatwala emmamba nti munange kojja entwalirako weyalagamba nti omuntu nga yebbosa nga yeddira ndiga tavuga nankani, tavuga loole kulindiga era agivuga. Kakati lwaki ogamba Shamimu aleme kulanga NRM olw'okubanga siwa NRM? Shamimu kiri ye goli watadde ku mukutu gwe. Ate n'ekyokubiri omukutu gwe bataddeko gwa Zubeda. Kitegeera Zubeda yaba akolako ku mukutu ogwo so si Shamimu. Naye abantu balemye okwawula Kasuku ne Katende. Bwe yabadde mu State House babadde na Katende Isaac. Omukutu gwe bataddeko baguyita Kasuku live. Ekyo nakyo abantu bakiwulire. So bw'aba oli alangira ku mukutu gwe bayita Kasuku live, ate towalampa Katende Isaac. Bw'obanga balangira ku mukutu gwe bayita Zubeda, ogwe bayita omukutu gwe baguyita executive media, ate lwaki osanga Shamimu Mayanja n'omuwalampa? Ate n'ekirala olerabyeko nga waliwo awalampa CBS nga bawalampa abakozi ba CBS kuba eri radio CBS
ye media abakozi abakolayo baba abakozi betambulira byabwe Shamimu Mayanja akola ku executive media kati mugende mufunane ko jawano ye kamala byonna ani kugina emikutu kasukuye kamala byonna Shalom yegwe kamala byonna byogera lwakuba totegeera kojja gwolowooza bwogamba ndi kasukuye kamala byonna kasukuye yakwata ebifaananyi ya uploadinga yalagira bino bibeereko kati bw'aba kasuku nze nkugambye nti oli mutuufu nti kasuku naye kati Isaac Katende tomwogerako biringa ne kasuku Isaac Katende muveeko he's a different person so Abannayuganda bategeere nti guli mulimu oli ayisizaako mirimu singa ogenda ku nina waliwo seri eri ku gundi ku Pearl Magic bagiyita Loving Beyond olaba Loving Beyond n'olaba omusajja gwe bayita Kaliisa yenze tonsanga mu kkubo n'ogamba nti Sematimba wakoze kino Sematimba n'otuswaza bwotyo kakati oli Kaliisa kakati nga nze nina mukodomi wange enanga nze ngeri sibinyega biri byakola ku radio kunankani byayogera ku media kuba oli aba mwogezi wa poliisi ate eno nze mukodomi wange ye enanga tebakwatagana Isaac Katende tanyeganga kigambo kyonna bwe kyava gye yava era ye interviewinga gundi mujja kubuzaabuza abantu muki naye ate waliwo n'amagezi amalala era ge twazudde nange ge nazudde abantu obuteekooya nnyo omukutu togulaba guleke genda kugooyagala guno guleke nze isileke nganze bwe ndaba nti bwe baŋŋamba nti oba wemula sigendawo nga ŋŋenda mpuliriza ebya kyaki ebyeddiini kuba byo temuba kuwemula kuba byesaawa zino byoyagala nga era waliwo dolinawulira ekintu ng'oli afuma abantu namuwulidde n'afuma abantu gavumenti yatuleetera eddembe lyaleeta gavumenti yali ajejemba ng'abolooga mbu bankubira masasi gakubibwa mu ddembe namulaba ng'abologa wano kakoyo wamaanyi ne biyita wano ate gw'ovulungutana mu eddembe kyokka ne ng'ogamba esasi lyakuyiseeko kati omusiru eyenkana oyo omugjawa namulabye avuma n'abantu sebo naye nga bwe yali abologa ali esasi mungu w'amaanyi esasi lirikuba wano neriyita wano nerigenda sabakale kati ate y'omu yagamba mbu eddembe mwe baali bakubidde amasasi mu mmotoka ze bwatulaganga abasiru bali e Uganda wano bamalawo kojja omusumba oyo yennyini olwo vidiyo akatambula aladde ne Zubeda ng'amugamba nti tolinze genda mu gavumenti empya mu Uganda empya abuuziza ebibuuzo bino wammanga Kyagulanyi ennyumba gy'alina sente zakoze mabiiki ge yazimba byonna agenda bisaanyaawo atuwe birala mu Uganda empya that guy oyo omusajja tategeera kiki kyenja okugamba musumba n'ow'abantu kakati bwe yayogera biringa ate baali bamukuba amasasi yagamba nti lyali ddembe ayinza okinyonyola abantu nti eddembe likubya amasasi yetugamba baali bamukuba amasasi omuli eddembe bakuba amasasi kojja oyo musumba alina n'abantu abamugoberera bangi nange nina abangoberera naye nze seetekako kya busumba nga nayogera kya busiru gwe tolowooza nti oli okugamba nti nina ekintu ekipya oba nafunye girlfriend omupya nti omukadde omala mutta the guy is very dense bwe yali afuna oyo gundi wa mukazi gwalina yamala kutta oli asiruwalaki bwe yali afuna simanyi yekkula simanyani makula yamala kutta gwe yalina asajja n'oyimira ne mu bantu n'oyogera ebyo ebyekisiru singa nabadde Zubeda nabadde mujjako bujja kojja musumba gwokkakanya ebyo yabadde tabyogera nga musumba gwe kyolowooza baali bakola endagaano empya bamala kwokya nkadde omugwagwa oyo kati kuba ye mukale musumba tudde mu ndagaano endagaano empya baali bagikola bamala kwokya nkadde Old Testament ne New Testament bamala kwokya nkadde bwe baali baleeta Yesu bamala kutta banankani batume balala sokozesa obwongo bw'olowooza nti no
tosobola kufuna bintu naye nga obifunye ng'ohasolinga ne bwe wabanga waliwo obuzibu ki n'obifuna kisoboka teriyo baana batafunye school fees naye ne balwana ne banoonya ssente ne basoma ng'obagamba nti kakati ogamba otya nti tewali school fees nga wasoma okusoma onaakuzaayo nga bw'ofunye ssente ng'ojejemba ebyo nze saagala muntu ayogera bintu bitalina magezi waliwo n'abantu example eziri irrelevant kati ekyo nakyo bwadde olina okyogerera omu kati tugambe tutya gwe bwe wali oyagala afuna makula yamala ku ttooli teyalaba nti kyali kyetaagisa okufuna omulala era kati yali mulaavu mpya aja eriimu eyo teri laavu yamu mwalajanira nti oli yannemesa okulaba abaana eyo laavu ki nze nali mwesonyiye nga saagala muwogerako kubanga mikwano gyange bamukolako nnyo nali saagala nnyo kumuwogerako koja tuveeyo ew'omusumba era sirina kyenyinza kwongerako kisingawo kuba nja kumugira bwenti kuba ate mumanyi nnyo omutegeera nnyo kuba nze nali chairman w'ekifo weyatandikira w'essomero lya Bati Valley ekisaawe nze nakimuwa we yali akolera era nze nasalawo nti kakati kyekiseera aveewo mumanyi nnyo era olw'okumanya ennyo komuleke kati saagala wakate kugenda wala nnyo oyinza omwabya nja kubeera nga akola insulting ku bantu koja katusembyeyo ne kano waliwo omwami gwe bamuyita erinnya linvudde mu bwongo bamuyita Ampe Lawrence wa prison oyo mumanyi omuvubuka afaanana n'oli Matayo afaanana ne Matayo Ampe poliisi yamukutte emulina olw'okwogera kalebule okwogera ku poliisi kalebule alina ka vidiyo ke yakoze akasembyeyo ng'agamba nti prison ekyo temugeza ne mukikola ekyokuddira abasirikale balonde mu maaso g'abakulu nga balaba ekyo kiba kyakalebule mbu mugenda kulondesa aba prison abasirikale naye balina kulonda nga mulaba tikinga nga balaba amateeka okulonda kwa Uganda eba secret ballot kati gubonaga mu musirikale wa prison alina kulonda nga bakama be balaba kati omusirikale wa prison bw'aba alondera kitigumu ng'akola mu prison y'emukono manyi bintu tubikozese nga tulina amagezi bwana agenda ekitugumu era kulonda ewaabwe ku kulonda nga agenzi alina okulonda kujjako nga omujjako eddembe lye ery'okulonda naye kati nze ndi wano nze nja kunondera Wakiso nva gye nva yonna nojje Wakiso n'olonda kati ng'oŋŋamba ndina kulonda mukama wo ng'akulaba londera wano nga bwe nali nkolera ku ddembe nti olina kulonda nga abaddembe bakulaba alabe tiki gy'otiki eyo eba secret ballot eyo kiringa na kino kye bagambye ekyobuuma nti ate omumale okulonda ate obululu bwe bamaze bwe butuuka essaawa y'okubala babugyamu ate babuzze mu byuma bimale okukebera oba bulamu bwe wampadde ng'oyuza mu katabo akalamu mulina be musuubirayo abanaabuleeta obutali bulamu yeye eba kyali secret ballot kubanga yakuuma bwe kanaalagira kajja kusikaninga nti kojja Kagato yafunye akalulu namba 9 olwo yeba ekyali secret ballot kwegamba ojja genda omanya nti namba 9 gundi ye yakagira namba 10 gundi ye yakagira eyo kyali secretary ballot manya secret ballot ne chance of tracking omuntu kakati ati bwe banga kulonda lwaki ate ebintu bubisane mu sikaani nti oli amale bamanye nti gundi ye yaleese kano ate bwe banga owadde abalonze 2,000 ne bati buli omu n'atiikinga akaluluke obukongo bulina wali bw'oyuzizzaamu kikwetaagisa ki ate okudda mu busikaani ng'olabe oba butuufu oba bukyamu obusuubira kuvaawa kati nakiri ekya ampa kyebayogera abasirikale kubajjako ddembe lyabwe ngabo abasirikale kubanga atikojo ine kitongole kiwasayininga okukolera gwe bagambye ndi bw'osayininga kakati kyogamba nti ATM namba za gundi pini namba bakama baabwe bazimanyi pini namba zaabo eza mobile money bamanyi gundi zaabwe security codes zaabwe
kyogamba mbonna aba prison bamanyi account number z'abano tebazitegeera bamanyi mobile money gundi pini namba kati lwaki oyagala okulaba bwenonda bwababanga bwe boogera kati basooke bayite byabasajja yabakulira naye abalage nti nonze gundi akatiikinge naye agende ng'atula abalaga ekinavaamu nga bagamba nti university olwokuba kuba chancellor yagikulira mwenna chancellor alina okumanya gwe mulonze ndowooza olabye ebintu ebiri nani partisan bwe bitandise okweyoleka kati wekibeeredde mu makomera tunyagenda okuwulira nti n'egindi naye ate kiri kyoyogedde mbu poliisi yemulina ate poliisi yamusibidde kinga yabadde ayogerako na prison bamusibye ayogera ebijja nebijjansa okugamba nti si kirungi kutugamba kulonda anti mulamawulire gwe talina fulumya kitongole nedda ye yaganye buganyi bannange bino ebintu tuleme ebintu bimukola ki ekirivaamu nga bagamba nti kati abasirikale ba prison mukazi woosulako nnaku 2 naye n'omuwaaka abalala bwali kyogerako nga bagamba nti oyogera byetalina kwogera osulako nnaku 2 n'omuwaako ne opi aba opi yes oba po si bwe kiri koja etteeka ligamba ki ku musibe okola ki kulonda abasibe tebalonda kibayita obusibe kukujja kukumalako ddembe lyo lyonna zwali exercises community omusibe bwe tonyega osirikira ddala simanyi kati bwe gagamba naye ng'omusibe yandibadde tateekwa kulonda ye wawulirako nga bagambye nti bagenze kuwandiisa basibe nti bewandiisa bagenze kuwa basibe endagamuntu koja tuyinza oba tuli mu luzira naye nga muzira mulimu polling station eri okumpi ate naye chance nempa gye mwansibira ate nga ebintu byange biryawera omusibe tateekwa eddembe lye bakujjako kiringa okugamba mbu omukazi wange akuliridde ayagala kuzza ku mwana nti bannange bye bakujjako lyeddembe lye bakujjako kwe kusiba osobola okubonerera obyexercising nga naawe anaakola omusango okimanye teri kulonda n'okulonda tekukkirizibwa nti ye gye bakyagira ebyo byonna nga bikusuba owulira biwulire eddembe eryo likugibwako kye bayita obusibe kiringa kufiirwa okufiirwa kuba kufiirwa omuntu waafa ate n'okwata sente ezimujja mu ggwanika n'okwata sente ezigula kofini n'okwata sente z'abasima n'okwata sente za transport n'okwata sente ate n'ogulira abatafiiriddwa emmere abatafiiriddwa ate ku n'obagulira emmere ne bajja ate ne boonoona n'ebintu ebyawaka gye bayita okufiirwa kyekinyonyola okufiirwa buli kamu obeera mu kufiirwa na buli bwe busibe bakusiba okulonda bakusiba okulaba mukazi bakusiba okunywa amazzi wogaagalidde bakusiba okulya amakafaananyi ng'ate wakagula ka bicycle kiiki okawa balala okawa omukazi n'omugamba nifuna gwokawa okawa mukazi wo ka bicycle kiiki okawa mukazi wo n'omugamba nifuna omusajja gwokawa ebinaddirira alamu ya alamu koja ate tukikoze bulala ate mukazi wange afune gwakawa kale okawa father kuba yajja kukatereka nga talina kyagenda kakozesa watirisi gyatuukibwako abantu kale bangi kabeeko gwakawa okawa mukazi ye n'anoonya engeri gye n'afuna mwannyina gwakawa n'akakozesa ekyo ayinza okugamba nti nakawa mwannyinazi ng'akawa musajja munno n'adda n'agamba naye kati waliwo ekizze bagambye nti sente zaali zibuze ziri ez'okujjayo zifunise sente tuzifunye mukama abadde w'amaanyi mukama akoze kinene nnyo obukadde 2 abutuwadde n'amala okusasula n'abulaki n'agamba nti anti ate oli lubuto nti anti oli eyatuwa obukadde 2 buli bwe nakuwa nga wakafuluma ye buno kye yali alwanirira kati omugamba nti obukadde bwobwoba webale kubeera nga ogoberera Focus TV yonna kyokola osubscribinze osharinga okomentinga thank you so much kojja ono mumusaba era nagamba bulinaafunanga ka space okubeerako naye nja mubaleeteranga tumulungule oba tumenyemenye ensonga ezigenda maaso mu ggwanga lyettu Uganda ne mu kaseera kano twetegekera 15 wiiki ejja mbasaba tusigaze eddembe lyaffe ng'abantu tukuume eddembe waliwo ekintu kojja kiwagamba nti buli kyokola kyonna munnange omulabi waffe wa Focus TV munna Uganda yes
buli kyokola kikolere mu mateeka tokola kintu kiri bweru w'amateeka buli kyoba ogenda okukola wesooka weebuuze nti etteeka ligamba ki buli kimu kyonna kyonna kikole ng'obuuza nti ndi mu mateeka kikolera mu mateeka kimenya amateeka tekirina tteeka lyekiyingirira oba lyekijungulula ojja kubanga otambula bulungi eggwanga lyonna tulyagala abannayuganda tubaagala gavumenti yaffe yonna eba eri mu buyinza tujja kubanga tugenderera ku mateeka nga bwe gatambula tetusuubira nti n'abagirimu yennyini bajja kubanga amateeka ago wadde baagateekawo ate nabo bagagoberera tuleme kubeera kugamba nti kola nga bwe ŋŋambye so singa bwe nkola wabula ffenna tukole ekintu nga bwe kiba kiragiddwa kubanga constitution kyetugamba kyetuba tukola kwa constitution erimu buli kimu tuwa buli kimu okujjako lwakuba nti yagaana ogaziya ku kukwata bendera tuvolaba nti n'omusirikale alina bendera ate akuba omuntu agikutte kiri Uganda banna kuli wano ku cepe wano n'ate okuba waliwo omwami yali agamba musimanyi omukazi bendera tezitoba bendera tezitoba nabadde ku mulaale ya General Museveni enansana nezitoba nga tulaba nga weziri n'abasirikale ababaddewo bonna nga era buli omu alina bendera ku mukono ng'etoba n'ennamba z'emmotoka zonna emmotoka ezabadde namba plate kuliko bendera zonna zaatobye ne t-shirt za General Yoweri Museveni kuliko bendera nazo zaatobye n'ebipande byonna bye baatimba biriko bendera waliwo n'abalina ebipande nga birina bendera gye basimbye wane ebbali byonna bitoba so tuleme kwogera bye tutategeera ekintu kya bendera ekyo bwobanga okwata omuntu omufuŋŋana nalabye nabadde ntuuka emaganyo nga tugenda ku laali ya General Museveni omanyi nze sirina laali zesigenda ogenda n'obawuliriza anti batugamba nti okusala waani gw'onaalonda owuliriza bonna buli omu manifesito ye n'ensanga omusirikale yabadde w'amagye abasirikale babadde emaga ng'okkirira odde ekagoma ng'okutta emiggo okuba omuvubuka akutte bendera y'eggwanga ng'omukuba emiggo ng'olinga akuba ente nakwewuunyizza nnyo saayagadde kuswaza nandikubya ebifaananyi ebikutta naye nagambye ndi bambi musajja watu kyakola tamanyi kyakola omanyi ne Yesu yalekanga abantu bangi nga bagamba nti basonyiwe tebamanyi kye bakola bangi bakola kubawaana kulaga nti alina obusungu naye obwo obusungu ojja kukkakkana muganda wange ensi ejja kutereeza bw'oba olowooza eyo enkuba gye wabadde okubamu oba gy'okubamu banno Kakoza Mutale yali akuba n'okusinga awo ali ludda wa waali tafanga waali noyinza okulowooza nti yafa obadde mulungi okuva gye twatandikidde nze Ade Wilberforce kumwe Muyanja Focus TV video baddeko badde ne kojja Kagatto tujja tusigala mu video ezijja mu maaso eyo for now bye bye. Ekibiina kyagera ne kikwasa omukulembeze waffe Walukagga Fulaga. Ne waliwo abantu abamu abaakemettererwa emmeeme ne bagamba nti Walukagga tujja muwawaabira ne bateekayo ebisangosango ne babijweteka ne bagiragira Walukagga ne bagamba tajja kubeera ku baloti. Naye omukulembeze waffe Walukagga yagambye nti awakula ennume tewakula emu. Era yatugambye nti ninayo kyali wange eyo bulijjo tukolagana bulungi munnankyukakyuka munnaffe Bemba munnaffe Onogo Magoola Emmanuel era kakati awo kisonga abantu bamusiro kisiki ensonga bagitendedde Uganda empya yeddako toweesunga giyingiramu anti eriwa Uganda empya egenda okuba nga efugwa Kyagulanyi Robert
kati egenda kubanga ekyusa bino ebiremye muzeeyi yafunye abanamenya ennyumba eya Uganda enkadde kandi kati waliwo ennyumba gy'alina kiri personal saagala kiyingiramu naye tali muzinga asula ku nju zaani yazimba mu mulembe ki guno gwennyini ate embaga yaliwo era mulembe Uganda empya agenda kumenyawo embaga amenyewo n'ennyumba amenyewo n'obugagga bonna bafundemu amenyewo beach n'amaato byafundde mulembe guno akole Uganda empya yene olutalo nga luwedde tuliyambale engule tulizimba Uganda empya obudde bwe buno nsi badde erindidde ngenda kwogera ki ngenda kukola ki kubanga kyo tetukyakirivasinga I was denominated my nomination was cancelled kye tulina okuzzaako ye way forward ensi kyebadde ekola ki kyebadde erindiridde nze Walukaga nga mbagambe nti nze nina card flag eya Busiro East constituency okuva leero mpaka nga 23 nze njikola ki mpaka nga ate nzigiddwako basebo ne bannyabo nagenda bulungi nnyo mu electoral commission ne bampandiika bwe wayita ennaku ntono ne bampita mu electoral commission ewamabi byabakama ne baŋŋamba nti ate waliwo eyakuwawaabidde ne ŋŋendayo balooya ne bandaga empapula ng'eyawaaba yateekayo Walukaga Mathias Emmanuel Magoola Matovu ne Haji Kimba ng'agamba nti abantu basatu ayagala kulaba ku buyigirize bwabwe naye looya omu n'aŋŋamba mukwano gwange nti Mwami Sseggona ye yazze wano ye yawaabye naye yayitidde mu muntu mulala gwe bayita Kalimiro John omuzira kisa ye yantemyako n'aŋŋamba nti Walukaga bakuwawaabidde gye tuli eno mu electoral commission naye ne bwe waali badde ng'olina masters ne bwe waali badde ng'olina PhD obadde tojja kukola kikulinnya ku ki ku ballot n'agamba kkiriza obagaana decision gy'ogenda okufuna wano eri political you're gonna be given a political decision not a legal decision lwali lukiiko lw'abajenozi olwatuula nga mulimu bannaffe abantu bameka basatu abaagenda ne baconvincinga state nga munnaffe omu yava Busiro East constituency munnaffe owokubiri yava Nyendo Mukungwe munnaffe owokusatu n'ava e Bukedeya ne bagenda bannyonnyola abakulembeze nti Kyagulanyi yatuyita mu ngalo ng'abantu batulimbalimba nti eyo nduulu y'abayimbi noono wuunaze singa banaawera babiri Kyagulanyi bye yakola mu parliament tugenda kufuna ekizibu ekikola ki ekirala I would be on ballot paper singa nayagadde okutunda omwoyo gwange ng'abalala bwe bakikola ki naye buli kimu nze ntambula ne bakama bange naki nze sente ze nagaana wano ezaasooka zaali zatubonga naawe nga sinadde ennusu emitwalo 10 nga bampa miliyoni 4 nagamba sijja kuteeka birowoozo byange bigamba tubonga naawe ng'oledde nze ennyimba Uganda esaana kuviira ekibuzizza emirimu kati gyateredde gyalabise nze kennyini ne baleeta sente za peace for all for peace muganda wange Mayinja bazitwetera abantu babiri bazisoosa wange bansanga wa Sebankyayi wali ku woteeri abamanyi Wandegeya nenzigaana nenkuya Mayinja tetulya sente zino tetulina kubeera nga twetunda mwise tetuli bamalaaya muganda wange yagenda n'azikola ki naye nga bw'omanyi nze ndi musajja muwagizi wa mupiira mpagira Arsenal mpagira ki waliwo lwe tutuukira mu transfer windows kati ng'eno January transfer window nga baguddewo akatale k'okusayininga abazannyi tiimu esobola okuba nga financial teri stable teyimiridde bulungi ne bagamba tugende tweyazike omuzannyi Vinicius Junior mu Madrid ajja akole ki ng'ali ku looni si musayininge nobala musa naye ng'ali ku ki Vinicius bw'abawangulira ekikopo kibajje mu lyo gamba kati musayininge ddala ataddayo oba owebali tuwangulira ekikopo kola ki genda naye nga omulama gwe mubeerako mu kusayininga omusambi gubeera gwa kuwangula ki kati omulama gwe tuliko nze nga omukulembeze owa Busiro East constituency wa National Unity Platform kulaba nti NUP ewangula ekiki regardless kwani atuyambyeko Busiro East ye Arsenal olwaleero njagala obbagamba nti nze nga sporting director ntegeeza ku ttiimu yange ne bakama bange nti omuzannyi gwe nfunye mu katale agenda otuwangulira
ekikopo kya sizoni eno ekikopo kya Busiro East ye Emmanuel Magola Ssalongo. Era enteekateeka eno bwe tuva wano ngenda kugenda njanjulire bakama bange. Nsaba bannabusiro East Constituency bakama bange, sisobola balagira kubanga nange akalulu mbadde ndi mukabasaba. Mbasaba n'obuwombeefu nga nsooka okwebaza bannabusiro East Constituency nti mwebale nnyo mukwano gwe mundaze. Era Mwami Magola yakakasa nti nkwazise mu kisanja kyange kino. Sebo ndi musigire. Omusigire ogenosa nkyali kuyinjale. Ofuna bulungi. Asane bereche esa abadde asamba bulungi nnyo nga Odegaard ali kuyinjale. Bwe yakomyewo byakyusa Odegaard bereche abe. Yes, sir. Okay, very quickly. Thank you, Honorable Chagulanyi. My name is Agre Dika. I'm a local journalist here. And I just wanted to, for a long time, our people believe they have slept. Honorable Khalfan can tell you that. Our elders preach to the young people that NRM rescued the people of Sebei from the intimidations of the Karamojong cattle rustlers. And because of that, they have slept because of the NRM government. So most of the young people have grown having that aspect that NRM has helped them have a peaceful, peaceful night here in Sebei. Secondly, there is a spirit or something that they tell us that do not vote for Muganda. Most of our people have not even reached Kampala, but they have the notion that Bagandas are bad. What do you tell our young people to help them change their mindset? About sleeping, I'll tell the people all over Uganda that peace is not the absence of war, but the presence of justice. Yes. Whenever there's injustice, there can never be peace. Where there's no freedom, there can never be peace. You cannot be peaceful unless you are free. Free to think, free to develop, free to prosper. But you know as well as I know that the pacifying of a situation, in a situation where people are being killed by game rangers, where people are being driven off their land, where people are isolated, that is not peace. That is just a pacified situation. Yes. And I'll also tell them that the generation of sleeping is way over. Yeah. This is not a generation of sleeping. Yes. This is a generation of waking up and living to our full potential. We have been relegated to a third world, but we are not third world people. Uganda is a first world country, only stuck with third world leaders. So we want to change that. We are not any different from the people of Kenya, Tanzania, and other countries that are developing way faster than us. So what we want is not sleeping. What we want is to wake up and live to our full potential. To the young people, I'll tell you that everybody dies, but not everybody lives. We want to live. We don't just want to exist. We want to live. And we must not be kept on ransom. Any functional government is supposed to support its people and provide services, including security. And what we see in the last 40 years is not peace, it's just silence. About not voting in Muganda or any other tribe, I've said it many times that General Museveni has ruled us for 40 years by dividing us. Just like the colonialists, he applies the divide and rule method. In 1962, when our nation was being carved, it included so many tribes. There were Baganda, there were the Basebe, there were Banyankole, there were Bachiga, there were Acholi. And the promise was to build a country that will unite all of us. And many of our parents, many of them studied across regions because it was deliberate by the previous governments to ensure that they unite the people of Uganda. But because Museveni's government for the last 40 years has been focusing on dividing us and selling tribal narratives, while he's teaching people not to like or trust other tribes, he is ensuring that not just one tribe but one clan controls Uganda.
from his family, him, his son, his wife, his brother, his in-laws, controlling government. And now you'll find that almost all RPCs and DPCs across the country come from one tribe. That is tribalism. We don't believe in it. Right from the beginning of this campaign, our mission was to unite our country across tribes and across religions. That is why I asked the people of Uganda not to hold my picture, but to hold the Uganda flag. This flag is what makes us brothers and sisters, regardless of what tribe you come from. And I've been saying it numerously, that in this struggle, yes, I'm a Muganda, and I'm proud of it, just like everybody should be proud of the culture they come from. But when I'm leaving my house, I leave my tribe in my house and I move out like a Ugandan. And that is what we've been preaching. Every Ugandan is worthy. Every Ugandan is deserving of respect. Every Ugandan is equal with each other. And that is our promise in a new Uganda, that all Ugandans are going to live together. We are not going to have to distrust each other according to tribe. No, your qualification to get a job will never be tribe in a new Uganda. Your qualification to be respected will never be tribe. No, there will never be any special tribe in a new Uganda. We are all going to be brothers and sisters, and we are going to bring back the pride in all our tribes. So, to all of you Ugandans, don't look at tribe. Kusubscribinga Focus TV bingi